wano wenyini ewange nenga sinza butabebaza Spice Diana Spice webale nnyo ne manager Roger mwebale nnyo bambi okujja ku graduation yange. So Spice Diana, thank you so much. Simanyi ngeri yakusasulamu Spice Diana naye kyewankolera ne manager Roger bambi mwebale. So Spice nene banja lyo Spice webale kubeera muntu w'abantu. Spice webale kujja kunyimbira. You made my function colorful. Bebe cool. Mugana ange bebe. Nkwebaza yonna bebe. So doza music industry naita abayimbi basatu. Naita Spice, naita bebe cool ne Eddie Kenzo. Bebayimbi abasatu be naita. Mu music industry yonna. Eddie Kenzo yampa $10,000 kwanga teyasobola kubawo yali agenda Kenya. Nangamba Junior sigenda sobola kujja ku mukologo yampa $10,000 Eddie Kenzo. Era Eddie Kenzo buli amulaba amukubireko ku ngalo. So music industry Eddie Kenzo, Spice Diana ne Bebe Cool. Nali so conscious nga nonda bagesi bange kasayagala kuyita buli omu. But those are the three benaita Spice Diana, Bebe Cool ne Eddie Kenzo bebayimbi boka benaita. But I thank them. Never za mama Amelia tatera kulabika ku mikolo. Abalala balungi nayo bakira Amelia. Mama Amelia nali mwagala nyajje because tele muntu yakolera abantu mu government ya president nga mama Amelia. Bwe yali nga akyali PPS wa president. Mama Amelia ne yazizanye ebirabo bye wampa. Mama Amelia tatera kulabika ku mikolo naye ku guno yajja. Mama Amelia nanganti agenda gamba president. But fune scholarships tugende ebweru ne mugana ange tusome. Ne mama nge ebyokusoma sibiddamu. Akasente ko wampa. Nenebaza muganda president Nzeire. Chairman yaliho yali representing a first family Nzeire Kaguta chairman. Webale kujja ku mukolo gwange chairman. Era ba member ba first family bonna bagambe tubagala nyira tubatumidde. Wow, simanche nasasula mwami Nzeire Kaguta. Banga yajja. Wisdom game tabani omulalo yaliwo nnyo. Vice President Sekandi nkwebaza taata okujja ku mukolo gwange. Ministry ya Lands baliwo mukamange Honorable Minister Dr. Sam Mayanja teyasobola kujja naye yaweereza commissioner. Ministry ya Lands zimbebaza mwampa sente. Uncle Baker, commissioner webyapa. Mama Aisha, principal registrar. You gave me money, Ministry of Lands. Mukulu wange ham. Oyemere jetwali ya yunaye ya jisa sura ham. Ateni mama najja. Mama wafe. Azala mukulu wange ham. Ati jetwaga ham muganda afenga mga mbutu mwesi bako. You people, Pastor Bujingo. Bane Pastor Bujingo sola kwera bira. Pastor Bujingo. Bambi abantu bajja kupate yange. I was so happy. Bajja, people came. Abatajja ne mumpereza sente mama Kadaga. Why wasn't General was not there? General yali bweru wa gwanga yakomye obukomi. Chairman Nzeire ya representing. Nali njagala chairman General Mozi yabajja, but he was outside the country. So natuweereza kojawe Nzeire Kaguta. But all in all, it's all first family. So, State House mbebaza sente ze mwampa. Honorable Chibule bana abantu bambi banji. Kasuku
Kasuku teyajja naye yampa ssente. Kasuku yange atagenda sobola kujja naye yampa ssente Kasuku. Bane nina gwe nerabidde. Kwe. Nina gwe nerabidde kuba VIP abajja. Kwa bali bangi sola bamalayo. Nenga mwena mbebaza nabatasobola kujja bachali bange mani be nasoma nabe buddo be nasoma nabe seta manya abamu byabakwata mune bambi mwebale kunjagala mwebale kumbeererawo Spice Dana webale Edikenzo webale Bebe Kulu webale waliwo abayimbi bakwano bange besasobola kuyita ko omukodo gwali gujja kungejjako. Nina abantu abali e Bulaya temwasobola kujja ne munjagala. Nina abantu abali e Uganda bafani bange mani abalaba content wange. Jajja Ichuli Isima namuyita teyajja. Abera mu kuvuma Kenzo simanyi. Oba lwaki teyajja anambulira lwaki teyajja. Isima teyajja Iburake namukubira naye samulabye. Banange lujja webale. Mu ba YouTuber lujja. Naita ba YouTuber batono. Sakozi ali bweru yampa sente Sakozi wa Gospel Live. Fakti abapa sente Kasuku mu ba YouTuber Kasuku Sakozi kakalamu yankubire simu nga teriiko. Gwe salaba Isima namuyita. Nisima teyajja. Ibulake he did come. Keizi anikati nabagoba nabawumuzamu. Abanikati nabagoba with due respect nabawumuzamu. Sikyagala bintu ebyo bitalina nnyo makulu okitegera mujja mubuuze ebibuuzo Keizi nabawumuza nakula kati. Nafuna omulimo nakula sikyagabera mu bintu ebyo. So with due respect Anikat twabakwasa Isima gwe mbambeera naye. So nali Pacific nga nonda ba guest bange. Era be nalonda bakola ki? Bajja. Mama Kadaga yali bweru yali mu East Africa e Burundi nga tasobola kujja. So ndowooza nina gwe guest gwe nerabidde. Pastor Bujingo mwogedde, Muganda President Zaire mwogedde, Mama Mary ya mwogedde, bakama bange ku Ministry ya Land zimbogedde. Ne muzikeze nebaza nnyo Ministry ya Lands olw'okunjagala. You guys, bambi, my bosses, thank you so much. Mwebale kubeererawo family yange. Banji bampa sente. They couldn't make it. Head of side, atwala side mwami magambo. Geno akulembera crime intelligence Geno Damulira. General Sale Musale office ya General Sale Musale bane mbebaza banga nti ali kalamo jeyo ya Geno yali tasobola kujja. Kala akasente ko nakafunyewo mwebale mugana wange Yasini mukulu wange Yam family yange Daddy, I love you so much. Ne mami, thank you so much. Daddy ne mami. Mwebale kungumikiriza. Manyi ndi mwana muzipu. Ne daddy ne mami mwebale bambi kungumikiriza. Thank you for allowing me to be your child. Mami manyi byenkuyisa mu bingi mune banjogerera ku social media. Otsegera. Mami, just now I love you so much, mom. Webale byonna byenkoledde but now I'm so right. Otegera mami oyino bitegeere ebintu byabaserebo mune mami bwe bitowe bibeera. Otegera nkibanyo oyina oli mulwadde wa pressure. Okay byemunjagerako ku social media. Mama nga abeerayo nga abiraba kale bimuyisa bubi ebimutabyagala naye all in all tewali kyakola I'm their child. So nabebaziza mami ne dad kitegeera for being there for me, and I hope means I've tried really to live up to the legacy. What the nyakale lya amanyi nyoli nsinga amanyi, but I've tried. You know that my revochi best. So mwebale nnyo those who came kati njagala kusoma lo. Of course I want to start the law. So njaya kudde nsoma amateeka kisegera ku mulimo gwe nina nyongerezeko degree yaki ya mateeka wisdom kaye namwebaziza dda kaye wisdom webale kumbeererawo kaye wisdom tani omulalo kaye bambi abeerawo
buli chemba nacho kaye abeerawo. So bwe guti omukolo bwe gwali, we enjoyed Bambi. Thank you for being there for me. Spice Diana ne manager Roja. Eddie Kenzo, Bebe Cool, Bambi mwebale. Thank you for being there. Chegira. Eddie Kenzo nkwagala nnyo nkutumiddeko nnyo wampa $100 ng'ogenda Kenya. So mom and dad, this is my first degree. Okay, nja kuongerako. But kale question yasinzo okujja yakuzaala. Okay, family yange embuza Junior lwaki tozaala? Banne hajati Kulusumu ne haji. Bikira Maria weche sabanera wenda hajat ne haji Kulusumu. Bononge. Banange bakulusumu berago mukwano. Ikyali ku graduation. Tamale tebakubira olugambo bane keberi semere. Bone hajat ne hajati Kulusumu. Chidadi. Bambi mwebale. Ne kyasinza okuvayo ku graduation butazaala. Mbu Junior sina mwana. Like my family, they were saying, Mburachi Sizara. Okay, chibalumi omutwe. The fact is, abakazi bankuba, sachi bagambye kupate mami. Abakchala bengezeza kofuna, they beat me. Kati nze nkolechi. Ato bankuba. Wano, Tasha teyaze. Tasha ndoza. Tasha simanyi cha mutuuseko teyaze. Kati Tasha lwaki tewaze ku mukolo gwange. Aha. Tasha lwaki tewaze. Ba ex muko wabubi bannammwe. Aloza nyenda kujja n'omukazi omulala Tasha. Tasha didn't appear. Chezo ke chasinzo kunzija kwa ngamba like omuntu obango badde ex wo. Like lwaki batujja ku mikolo gye. Tasha teyaze. Kati nga family ngamba Junior tulago omukazi abakazi bonna benfunya wa mabanku babokubi kati nkolechi banka sukire ebintu ebwel. Like my family, what do you want me to do? Okay, mama ange simusanyufu nti ndoddewo okuzaala. Bajjo mbadde nkwerabidde bajjo 1%. The people give me money neka sikyabajjukira. Bajjo weebale. Bajjo give me money Bambi. Bajjo mbankuwayiriza. Wera onoyogira bividiyo ebitazimba bajjo n'abantu babyagala. So like my parents are saying mbunzaale. Baserebu tebazaala. Nabagambi mami nagamba mami baserebu tebazaala mangu. Ne mami era naye tawulira. Gwe mami era yeyankako ebyo byogenda mu obwo obufumbo. My mom mbu Junior wasa nyenze mpasiza Tasha ankubye ankasukidde ebintu ebweru. Like let us be sober. Okay, nyenda zaala guno omwaka. Yete gunatere kugwa kutuli mwezi ki. Pananga will give birth. Nesikati. Tata wange munyevu. Bame munyevu lwa butazaala. You guys, abazadde basesa. Bwomala okusoma nga batandika. Mbu Junior kati zaala mwagala bagala mwana. Okay, I don't know what I'm going to do, but anyway, that's good. I should give birth. Nina kati ozaala on a very serious note. So baserebu munete tuzaala mangu. Following egwa. Botandika ebintu by'okuzaala zaala ebyo. Okay, but I think I should have one kid. For public demand, kale kanzale akana kamuka Junior. Nga kalenza ate kajja kuba ne fujjo ngeri yange. Daddy tolanti nkulumizo omutwe. Ne wait for my son. Kwa daddy yali awo ngamba kale zaala omumpe. Family yange baagala omwana. Ba mikwano. Chendike waffe kya mwana. Oba nyina muzaala mukyala ki baneri ayagala okuzaala ani ayina embuzi bamuwente ayina $1 nze kabiite munange noonya bayina $1 nagaye mami I'm looking for a woman with money
So nenga mom I'll give birth this year. Teshida mbalumya mutwe twakimaze nyenda zaala. Ndoza kikijo basanyisa. Bino byonna bya graduation family yange teyabadde ensanyufu baagala mwana. Obanzaale mwani. Oba mu ani awo ayagala olubuto. Ha, ini box ni. Oyagala kuzaala omwana yakubula mukwano nze nyabakyala beeru. Oyina mu ku sente jantuzaale. Bwoba toyina sente. Mbawulireyo Junior tujja kwezimba si wange. Ezo level z'okwezimba nazivaamu. If you want to get married to me, you should have money. Ye requirement kale to empisa zobeeranga toyina. Nenga akasente oyinamu nja kulagala avugu. Awo tujja kuzaala. Ne mu Uganda onoonya omukazi gozaalamu omwana mweyiya bweyiya. Abamu mwasikira masabo. Kati nkuzaale muntya. Ojege ekyobugagga kimine wammwe essabo. Jajja mmwe yabalekera. Muli babibanja temina byapa. Kati abaana babeeriwa. Mulindeko gavumenti ab'ebibanja emaloba weebyapa. Then muzaale bulungi. Nanze mnesinza zaalira mwana wange ku muzigo. Nga toya ate kyekise mbadde no. So I'm still cautious about giving birth. Junior Zara mu full figure. Junior Zara mu Spice Diana. Junior Zara mu Donzera. Bambi mwebale kumpa ku mannyago. Nja kitunulamu. You see how we can really turabe engeri gye tusobola okulaba nti tuzaala. So mwebale kusi Junior Zara mu MC Rich. Oba mwabaki. Kalo abantu abawandika comment n'owulira nogawo n'obona omuntu oba alowooza atya. Mujje wagabuuzibuuzi gammwe agatanyuma. Okay, graduation aside. Mbayibaziza bonna baze graduation yange. Nja take after party. I think we have a funny bang. I want to make a party for my fans. Kitegere. So byebyo mukama yabyogera. There's a lot that has been going on. Mbadde ndodo okulabika nti omukolo munegwadde gutuuba. Kitegera ne katengeri gye gwawedde nyendo okulabika. Leero simande mujja kunda balwakubiri ku office. My bosses bampadde muka 1 day leave. Ati mirimo gyaba technocrat. Ke mukirabe obutasoma bulumo okuze. Mujje musitulire ebibox mukwano tuba waffe ku Monday nga tuwakinga from home. Kale gendo ndope. Mbu technocrat Junior Monday ali waka akolera waka. I work on my laptop. Even when you know tuwetaga nawe genda mu office, mbu every day you must appear. Please. Mutujie ko olugezigezi. Asegera. I'm a technocrat. I work from home sometimes. Taata nge yalwala mu nsiko. Didn't you see the VIPs abaze? Kwan. Nyenda mpola. Waliwo omuvubuka eyanvuma ku TikTok. Bane mbadde neerabidde. Waliwo omuvubuka waliwo omuvubuka gwe bayita pressure. Aliyo ku TikTok twamukwata. He was arrested. Bamwita pressure. Abaana ba TikTok abo abamu si bonna bayina omuze ogumanyira abantu ne baweebuula abantu ne balooza nti neggwanga terina mateeka. Oyo mwana pressure ali ku TikTok yali akola videos ez'abagge naye ng'ateekamu erinnya lya Honorable Balimwezo. So Honorable Balimwezo nankubira nangamba Junior, there is this guy akosa erinnya lyange agenda agamba abantu mbu ndi mutabani we. Of course I had to come in. Honorable Balimwezo mukwano gwange, we arranged with security, we arrested that boy. After arresting him, omwana nakkiriza at actually yakkiriza omusango gwasooka nti abadde akosa erinnya lya Honorable Balimwezo okitegeera ogamba abantu nti taata we. Fere twina buzibu obagge oba tali. That's not our things. Things of sexual orientation, it's a choice. Osobola okubagge, osobola okuba lesbian, osobola okuba bisexual, tetukiinaako buzibu. It's your stuff. Ebyo bibyo nga gwe, it's your personal choice. Naye ye chicken. Yeah, sorry, ye chicken. Si pressure, ye chicken. Naye bw'okozesa obubi erinnya ly'omuntu mu video byo bajja kusiba mukwano.
kati erinnya lya Honorable Balimwezo yali alitera muki omwana ne tumukwata ne tumusiba bambi nakkiriza era n'abeera remorseful sorry bamuyita chicken si pressure the boy is called chicken nga tumaze omukwata netandika okureceiving phone calls abantu nga bankubira nga muntiisa okisegeera muntiisa Junior wakwata omwana nze police ndi complainant complainant ya Honorable Balimwezo. I don't have an interest in that case. I'm just a state operative. Nyamba ko government wembe netagisa ID yange yo mulimo yino ID ojebya ID yange rikochi Ministry of Lands nze ndi mukozi wa government. This is my ID. Nze government wenetagisiza government wenetaga mutaka mbera mutaka government wenetaga mu byokwerinda era jendi zikolera state katibadde temukimanyi. Of course Honorable Balimwezo yantukirira era omwana era twalina okukola ki twalina okumukwata munenga batandika okunkubira amasimu olwo bantiisa basiru banne Junior ogenda kulaba Junior omwana wamukutte Junior omwana mwamukutte era gwe wamukutte nembagamba basiru mwenze nkola ku police nembalagirya ne police chicken gye bamusibira ya Jenja Road munange nga akana kavayo ku TikTok nga katandika kabera German sibanya ye prince simanya ge gerinnya liyeyita mukwano tosale Uganda maleno okwetereza nga nzika atirize ensonga gwe muvubuka goli German mugenda mumanyira abantu muno n'amanya g'abantu mubuliddwa emikwano muganya okwefuulirira mwefudde ekitagasa ku TikTok eyo muyinza okugamba eri Uganda yokka gala waawo naye mukwano wanvuma ku TikTok mbadde nkyali mu mukolo gwange sale Uganda ondabe inja kukuba bulungi nnyo nkukulemu n'ebyo ebinnyo ne passport egiuze ndabe gy'onandoopa golabika tomanyi bulungi olabika tomanyi nakulabula nekusirikira ne audios tozina abo bonna mwe basiru mwe bavubuka mwe abali mwensi ne musalawo okwefuula ebitagasa ne mwagala mutugatte mu byekisiru byammwe ndi kooti ndi mulamuzi lwaki temugenda mu kooti kati baba mne beiro sagati bajja mu mabeiro oyinza okunvuma ng'onvuma otya ndi complainant. I did my work. The rest is court to determine oba ali guilty oba tali. The boy accepted yali akosa erinnya lya Honorable Balimwezo and then you gang up on me. Omanyi gwe, do you know me? Omanyi bulungi gwe, do you know what I'm capable of? Linnyawo era ojja kufiira German. Nze sina buzibu n'abantu b'e Bulaaya mbaagala nnyo naye saagala kummanyira mwe mujja vuma abantu nga mwekwese mu America mukwano nnyoka ajja kufa kwanja mutomero dde wano nja kukuba. Can you give some respect to some names? Mwekoze ebyekisiru muwedde yensi ebatunuulidde mwagala okuteeka amannya g'abantu mbitu bya mu byekisiru mukwano nze nyenda mpola ebyo byekisiru bya mujje mutuleyo ne mutandika okumanyira abantu bebalo bakwata ne munoonya engeri gye mubivaamu. Guilt is guilt, criminality is criminality, impersonation is impersonation. Mbuka tugenda tuvume gundi nvuma President Museveni yagamba tokkirizibwa na kunsonga muwadde olugalo tokkirizibwa gweruuza gwe sigala yo gy'oli ojja kudda todde December taatuuke munafiira Bulaaya namaze okukozesa bannamate. Omanyi mu Uganda bw'oba oyagala okukwata omuntu genda oloppa omusango mu kooti wali ku airport abeerako red wowaayo passport yo ng'olina omusango tofuluma kubeerako red. I'll get you, it's just time. Nonvuma mbu Junior simanya mpo please nimunvuma please munvumira ki like munvumira ki. Nze sibera ku TikTok sinaako na account. I don't have an account on TikTok by the way.
Nze najigana just wama matwatekeyo content wange ku TikTok but nze sinsobola bera mbaluza. I can't. I have a job nasoma. I come from a powerful family. Waliwo ebintu byotanga tamu. Katulacho berunga tamu bintu byamwe byabaluza. Erinnya lyange libanyumira kwogera. People you talk about me, you don't even know me. Temunda bangako. You have never interacted with me. Nkulage office gwe gentulamu. Nzi tubulange ebintu ebimu nabye kati gochanda bakoba butivi bwamwe bwani kati. Just see me there. Nze kati programs zesobola kugenda mu barometer extra. Ndi ku national policy. Nze nakula mangu. I'm 25, I'm working with ministers. I'm working with commissioners. I'm working with generals. Kwa buli omwa inettaka. Kati gwe bagaye muganda president yandize ku mukolo gwange. If you see the president's brother on my graduation, kati we nakola embage gwanga lyonna terigweyo. Kubanga nakula. Nina bye sitakyakola. I got to know myself. Nali semanyi. Gochanda bakobo bu YouTube bwamwe. Nze abantu kati abankyaza Kasuku. Kasuku is my good friend. Ibrake Mukasa. Osegera. Lujja. Faruk Sakozi. Nenti nze Tamale buli kamera tekyantunulamu. Mbolete kamera. Nze waliwo namanya kati guest sayisa mukamu. Bebe kulwaze. Really, bambi temuntu teka mu bintu byammwe. Oba wasalawo okubaira musiyazi beera. Don't include us. Gwe beera ikola ebintu byo. This is a free world. Woba osazeewo okuvuma abantu bavume ne bajja kusiba. Bajja kusiba mukwano. Chicken bamumye bbeiro. Alina okubonerera. Impersonation yesuse mu Uganda n'okumanyira abantu. Kati oye yanvubye simanya ali Germany ojja kudda. I'll wait for you here. Nze mbeera Uganda. Agamalala ge muyina mbukubanga mboyina passport ya America. Mukwano nze nja kukuba ne passport genda obuze mu Sirwich. Ogende wa Biden ondope. Nze amana American citizen sitwako mukwano ono tukuba. Gweno ya family nze ntekamwe ebyo ebyekisiru bya muba munda bayo. Bye mumanyira manyira abantu todde. Mbuza mwe British, beera British. Nengo respecting abasigadde wano. So bwemba musaze okwekola ebyo ebyekisiru bya nze temuntekamu. Kati chicken. Ebyekisiru bya mwe. I'm not related to that case. Nze nsiba babbi ba mataka. If you tell me bakubyeke ettaka, come to me, I will imprison them. That's where my predictions end. ID tola bakuliko bedera yeggwanga. Nti abana Uganda tebagala mazima makumbi. Bacha tubalira wamma mu kirasi zaabwe. I'm working from home. I'm in my home. Ojo tika mbitu byekisiru. Au nja kusiba. Saa kumanyira. Zenava ku bantu munnange. Gwe nakuzola nkyavuma abantu. Kiri kikamilioni wamma nakigamba dda amayembe ge gasuula ekivvulu. Kataomba muvumye. Ne mugaji wamma gyali emizimu ebiri gye gyasuula concert. Kati ku luno teyazzeemu n'abiyimba bulungi. Ne lwaki bw'ogera timwagala mazima. I told Chameleon it is ghosts. Ze zasuula concert makumpi. Ku luno yamala genda wa Pastor Bujingo. Ne bamunaaza ekyogo Chameleon wa mama Fina. Ne mugamba I told Chameleon twali ku mmezu ne Donzera. Ne mugamba Chameleon abantu bozza okuba. Banakukkiriza okuyimba. Banakukkiriza okuyimba. Luya leera Chameleon yamala genda wa Pastor ne bamusomera Ecclesiastes chapter 4. Emizimu ne gigenda kyovulanga yayimbye kati enkuba yatonye. Lwaki ku luno teyatonye? Abantu bajja baloga mmwe. Nga mubakuba nga mubavuma. People will bewitch you. Kati Chameleon bandi mukoze ekyandi mulumye. Chameleon toiza mulopa ku police. Chameleon tusobola muti era omuntu wa mmera yalina kukola kikumuloga. Up to now paka ibagenze wa mama Fina n'amwambulula. N'amunaaza ekyogo. Pastor Bujingo ne najja n'asaba. Chameleon teyayimbi. Abana Uganda butaagala mazima. Kyekyo tusibidde wamma mu mbeera embi.
Golabo boy namuyita ku mukolo gwange makumbi. Abantu but edi mutwe gundi bano bani abana banupu. Mwino omuzo gujja ne muswama principal bamuyita ne mujjanga mumutambulirako muri emmeri. Gwalabyeko wanupu ku mukolo gwange. Olaba temwagala segirinya. Nze nupu nabavuddeko. Ne muwulira bubinga segirinya avuddeyo mu komera. Mr. Pudet. Banang abacha wagireni yupi segirinya gwe basibe emyaka ebiri musajja wattu era ne muvayo ne muvuma honorable Mpuge ya mujjeyo abanayo kanti mwagaliza segirinya yabona segirinya yakola amalwaliro segirinya ayagalwa temuli basanyufu nti yavuddeyo ate segirinya ekyo kikuwa ekyokuyiga situlwago mugirimu mweka abana bali makomera abana bavundidde makomera abana babantu babulira mu kalulu ani abogerako abana bayasine kauma baliwa badani cheyuna abafa mu struggle abana babwe baliwa bodyguard wa Bobi Wine Franka mama Wine ki banange muwagire struggle nga mutaddemu obwongo wano mu Uganda ofa mutabani wonna duli wali jakana yayogeranga ensine kankana bakuwagira bwerere bera muku common sense alowooza olaba segirinya babadde abanupu tebagala ave mukomera. What about you? Mbufeta tutesa era feta tutesa ani agama mu politics tebatesa ani agama mu politics tebatesa nga ne Katonda twamunyiza natusonyiwa feta tujja kutesa na government kono byaniri ne dimutwe nga mwatesa ne Bobi Wine musajja muzibu Bobi Wine musajja muzibu namutete kusegirinya segirinyo wamwe abantu abandisaze n'embuzi nemugati baze mukuvuma bamujjeyo nze natidde ensi makumbi nalyoka nenva mwene yupi Tamale singa nange ndi mukomera mutabani wa Nadduli omwana yali omugezi jakana yafa embwa zibeera kuno zasaamiridde fe tuli mu struggle n'omugazi struggle inamu omwana bali Washington Maloji sibanya Boston mu Poko joint nze nabagaana okummanyira nze badde Katonda yannyamba nenfuna n'omulimu sigase bunange katinde ku kitebe makumbi eno government yekuba je yimbemu olaba lutwa yagiremu gweno government ya Museveni jite olaba lutwa koni Dr. Kawanga semwogerere besije bali mu government ye nze nabavaako gwe government kije babba amabati luyale ne babba amabati abakungu mu government ne babba amabati nina soma story yo mawuli ningana luyale president Museveni wataddamu nawamba government ye. How can people steal iron sheets? Kwe gamanga bali mu government ya mabati bagatwala nebo nate bamanyani yagabawa luyale lwiri na president Museveni ayine ekizibu eyazi tobalanga nze nagende wa genocide nembi mugamba banyigira Joni olugambo olukujjudde kati genocide kati balite mwagala mbi mugambe ne abantu ne mubba amabati luyale Never nang President Museveni ndoza ne waliwo atunulire eggwanga lino n'alemwa. Where the iron sheets? Everybody doesn't know. Who give them? In the Minister of Disaster Preparedness Yakamala Yagaenza simanyani yagabawa. I don't know about that story. Really? Nagambye muganda wa President Museveni ngaze ku mukolo gwake. Nzeire. Ne mugamba members of the first family tubadde tubaagala nnyo. Kivulanga abantu baagala Jeno Muhoozi. First family President Museveni ekirungi kye yakola tebali mu bantu. Ate babeera n'abantu. They are very humble. Neno osanga bana abakungu yakafuna ekifo omwaka gumu.
natunulidde honorable Sekandi ngaze ku makumi n'engana obuyinza butumalizamu bwerere singa bonna abantu balinga honorable Sekandi ani amunoonya ani anoonya honorable Sekandi tewali banange office ezo muziri mu kiseera kitono mukolerera abantu ate mube n'abantu nine eggwanga terigenda kuggwawo leero abali mu gavumenti mukolerera abantu ebintu ebyo mwekuba mawulire nga mubba amabaati luyali mulowooza ensi erowooza ki kati ebyo Tamale mbi defending enti okay njagala nnyo president Museveni kati ababba amabaati mba defending entya kwa amabaati tegayina bigere wamma makomenti geetutte kawaliwo byotunuya mu ggwanga lino nogana ye really president Museveni alina okuwamba gavumenti naddamu n'atuwamba buto netuddamu netubala jinasa tumukale omusanvu netugaa ati kale jo tugivuddeko we count again 1 2 makobe they are urubiaku you can't tell me you can still iron shit lui kali baby nene kati I come here Mbamwane nale supporter. I have come here to defend iron sheets. I will not. Mbiganyi, Mbigobi. Was there any member of the first family? Was Natasha there? No. Mwana President Chaya Bademu. Was Genom was there? No. But Genom was vanonya bantu. Mwate munyiza bantu. If people don't matter, why is Genom was moving around the whole country? Baba na Uganda tebagasa. People matter. First family che wamachi ya tegedde nti abana Uganda mugasa chokola ababe yetaga. Why is Genom moving around? Lwaki tali yo mu state house nga yebase because Ugandans you matter. The minister uses iron sheets for animal shed. New vision. What do you know? New vision. Minister mabati yakakoseza kubikanteze. Why doesn't President Museveni arrest these people? Really? Why doesn't anyway? Kansigale mu byettaka by'emmanyi. Okay, the land grabbers, we shall arrest you. Sababbe bettaka. Owekibanja tagobwa. Article 237 of the Constitution egambe etya owekibanja ina security of occupants emuwebwa semateeka it's not negotiable oba nyini ttaka ina ekyapa ebyo bibyo tetuwakanya bwa nyini ttaka tugamba owekibanja tagobwa nze yawandika Constitution oli bona fide occupant semateeka ina ebbanga lyawo omuntu nti wamalako ebbanga bweriti tosobola mugobanga tumukompasetinze tujja kulwanagana naga big ettaka neba nago sigangu makumpi ababbe bettaka sibangu but we have done a lot ebyapa ebipya kati bina security features so kyasobola bikola ki Ministry ya land zekoze nnyo to prevent land grabbing ebyapa kati bya digital era munagamba nti Dr. Samayanja honorable takoze akoze tuziza ebibanja bangi ku ttaka nebaza nnyo mama RDC akuli aba RDC bonna mama mbabazi mama wangambye ku mukolo tojja kujja naye akasente nakalabi mama atwala ba RDC omanyi kati yafuuka mama wange mama mbabazi nebaza nnyo ba RDC okuumira abantu ku ttaka waliwo RDC w'enansa na Shafik Nsubuga akoze kinene nnyo manyi obubbi bw'ettaka obadde wakisaawo atwante honorable minister yagalako ne office ye wakiso ne kati ebintu byagenda biterera there were changes so emuzo land office ye wakiso kati nungi there are changes kisegere ingeri je bakolamu emirimu there are good things ebize ministry yange byekoze so ketuze abebibanja ku mataka gaabwe owekibanja tagobwa ku ttaka mpozi ngokoze kiri president yagamba win Sigire compensating obo omugula abebibanja mujja funa ebyapa temufaayo it's just time nawo wekibanja ofune ekyapa ogende mu banka bakuweroni muve mu bwasire vale
balandi road bwe babateekamu bali abalunda abantu ate ng'eggwanga lyammwe ati mu constitution all land belongs to the people. So the bibanja orders you'll stay on your land. Pali abagamba naye junior waliwo ebirakiro ebiva mu kooti bisooka wala disi tojja ekiragiro ekigoba omuntu ku kooti mu kooti n'okiimplementingirawo nga tosoose wala disi. Presidential directives ziri clear, president ze yawa byonna ebiragiro mu kooti bisooka wala disi. Nalaba oba biri mu mateeka omanyi ababbi b'ettaka mwagendanga ne musasula abalamuzi. You pay judges ne babawa babuyita batya judgment ez'ekibbi. Mulamuzi kyatamanyi nti ow'ekibanja tagobwa. Which judge is that who doesn't know the constitution? Constitution ye supreme law y'eggwanga. President gyakwatanga alayira. So bibanja orders will be there. Naye omuntu ne muziikuula amalaalo. Really, land grabbers shall arrest you. Junior, but there is too much corruption. Ebyo byayigigi sinza alwanisa corruption. Gende wa mukyala Betikamu ne anti-corruption ekulemberwa Brigadier General Soka. Ebya corruption si byange. If you have any question on corruption, visit those two agencies. Not me. That's not my jurisdiction. My jurisdiction is to see bibanja orders nga tebagobwa kutaka ka president bwe yagamba no evictions. Where is it? So allow me to end here today. Munzikirize Junior Chameleon yakisinze muganda we. Amukisinge si muganda we. Nena mmwe kyesossa. Bwe mulaba abantu nga beewadde haga abo bali babisiyaga. Ebisiyaga teryabirya kubanga alusaazi zituluma. Akajanja simanya ebisiyaga. If people want to be gay, it's their choice. Saa kuntekamu ebyo bintu byammwe bya kisiru. Simanya amasomero gegefumbulidde. N'abaana bammwe nabo mubakebera abamu. Mujja genda munenya abasomesa ku masomero nene obwana bwammwe nabo bwayonooneka. Kati mutabani wa Bobi Wine kyabadde kimusibisa enviiri Solomon. Luyali. Bobi Wine mutabani wa lwaki yasibye enviiri. Olunavaawo nga bamukwana nga bamala omulyanga mutandika okutwasamira. Makumbi wamma omwana mulenzi asiba ati enviiri Solomon. Yennayo Solomon ali ku TikTok bwe yeemoola. Bobi Wine principle kwata mangu makansi osale ebiviri bya mutabani wo. N'omwana omulenzi asiba ati abana bo batandika okwonooneka. Nalabyo no maama we Babi ng'avuddeyo. Lwaki muba muvuma abalala? Ngate na mwabamwe babalemeredde. Nze ekizibu kyokka kye nnina mu ggwanga limu. Muvumya abaana b'abantu mwe abanuupu. Solomon teyasibye enviiri. Yenna ali ku TikTok yemola olunamala omukwana ne bamulya nga mutandika otwasamira. Omwana baamulidde, omwana w'omukulu baamulidde. Nebe babeereetera luyali. N'osiba enviiri. Yenna bwe yeemola abuzaayo lipusitiiki. Mbo mwana mbo wa Bobi Wine sibanya teboogerwako tujja boogerako mukwano. Mama Babi Kyagulanyi kwata mangu makansi osijjayo omwana enviiri ezo. N'omwana nakola ponitairo ng'omuwala. Obana amala omukwana nga mujja mutwasamira. Mmwe bayiza wenga temunaba na kuvuma basiyazi musooke mukebere ku baana bammwe embeera zaabwe. Mujja kutegeera nti abaana wamma be babakola ki be babeenoonyeza. N'omwana nabeera ku TikTok asibye enviiri bwenna bwe yeemoola bw'azoola eriiso. Ogamba omwana ono anoonya ki? Luyale. Bw'atyo n'owa Besigye bwe yatandikiriza akisaamu. Naye asiba. Abaana b'abakulu oba babadde ki? Kati Solomon mutabani wa Bobi Wine kye kyamusibisizza enviiri. Of all hair. N'osiba buponitairo nga bonna bugwa bwe buti. Kyokka bamwe n'avaayo Babi naye nsiteswala. Makumbi badde buli omu ayagala omwana we. Nakikkiriza. Babi sebo yavuddeyo n'awolereza mutabani we. Naye nga mutabani wa Bobi Wine enviiri azaagazaaki.
kati abasiyazi we banamukwana nga mutandika okutwasamira nya banange omwana bamulidde omwana please take care of your kids omwana omulenzi videos agazaki ozisibiddaani Tamale kansirika tebanzijemize bampala nawala nadda ni mama tetuyogereko naye omwana omulenzi omuto kati no kalabireko nga maze university ne mutabani wa Bobo ali mu senior 4 ata onedako nga atekako lipstick kati nedda muna ati eyo mwana wa Bobo ba mikwano nga temunna nenya basiyazi abana bamwe mbakube mu tochi ogamba omwana ono mulenzi ekibusibise enviri kiki kwa enviri za abawala hair is for girls va kuba na abebweru abazisiba oluwo muzira that's exceptional tyabatu baberebweru ne bazisiba kwanga empewo naye omwana mu Uganda ngoli mulenzi chechi kutwala mu saluni nena tunulidde mutabani wa Bobo Wine bwenti ngali ku TikTok bweyemunga really mwana una amasa agazula agazawa makumbi lwaki abana tubasuuliridde lwaki seno teyogera ku mazima nze mwanangira ddanti ndi musiyazi babeera banvuma naye buli aŋŋamba nti Junior ni musiyazi mpa ku mukazi wo olabe yaje buli agamba mbu nze mpa ku mukazi wo yajja okubuulira lwaki tompa ku mukyala wo najja nanketta so masomero abasomesa mwevumbulidde omuze gw'okulya abaana n'amakumi amangi abasomesa balira ddala abaana kye nali sitamanyi omuntu n'okwata loosoni sajjawo babasibe abasomesa nodda ku mwana neera n'obwana nabwera bwakunenyezebwa makumbi omanyi nti waliwo abaana babeera ku ssomero n'atunuulira omusomesa nga mutunya fulayi y'empale omwana wo ng'atunuulira omusomesa bw'ati fulayi y'empale ng'ebirowoozo biri wala nagasinga omusomesa onambuliramu makumbi abaana babikola neera kidde eryo abasomesa bo babasibe toyinza kulya kati ono gwe bakwata omusomesa we King's College ngali ku mwana wa munnaawomerwa kani imagine nze makumbi kyekiŋŋanye n'okuzaala oba abaana tubasomeseze wano ekugamba banna n'owoomerwa omwana wa munno bw'otyo kwa ono muwala wa Gasumba yessira sira ye taata we kale simusanyufu kale yessira ye mukulu newe bamuwoomerwa segera wadde taata we simusanyufu neera mukulu naye omwana w'essomero ye bakusibe banne gavumenti eteekewo n'amasasi toyinza kulya mwana wa ssomero wa high school ng'oli musomesa kasajja ebyo tebiina nsonyi naye kati bano basira Gasumba bo babalye emyaka gyejo time yeeyo hey ne baba Rikimani olidde omwana wa banno ate ekivubuka ekyo Rikimani kijooga nalabye bali South Africa shira agenda twala Rikimani ebwe beri it's their time naffe batulya ate ne tulya so saa mnyo muzadde wamayingira yesonesepo z'abaana oba ojja gwe ddalu so sira Gasumba ne Rikimani tubatumiddeko nnyo baswiti ndaavumbwa ebatolo naye Fulanka kalikwata ku Rikimani anko Fulanka avubuka galya nnyo abaana b'abanne baago ku bwereere kale sijja kusukkawo wano wemenne